But MP are talking at them, these people are well paid. But are talking at them, they are getting nyongezas right now. It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics and of course Afcloud. Apo yojengama nijiteke kusimu obengo sobolo funa mawulire gonna okuvana ku final channel. Strategy tunale sawa eno ya mwana mwala Grace Nakimera. Avudeyo nakola ka video nga alaga nti simusanyufu nnyo eri parliament ya Uganda okubanga aba MP baba wadde miliyoni 22 okugenda mbo balwanyise ku senyigono omukambwe bekuumise mu luwumula luno. Because that's priority. Tulina okubeera nga tuli safe okusinga ebintu ebirala byonna. Bana isimaina wakutandikira. I've been quiet and I'm thinking and praying actually ngangamba manyi something good is going to come out of this. Maybe abantu really for the first time our government, our MPs, our politicians are going to care. Surprisingly, like this the drama just keeps going. Like nolabira ddala ekintu ddala kyota suubira. How is it? How come? But MP are talking at them, these people are well paid. But are talking at them, they are getting nyongezas right now. Like for what? Bakoze ekibongeza extra money right now. Ekibaweesa kalinga akasimo. Bakoze echi in this situation where people are starving in their homes. Bakoze echi okuyamba ba healthcare. Balekedde responsibility ba RDCs ba chairman abantu bali ku byalo bambuuze emmere teri kintu. So how come bano bo balina advantage eriawo eringa nti bo they are blue bloods or omusayi gwabwe gwanjawulo nti right now bakola bafuna yet munansi anonya nezaamu kenezibuze. Banange bana Uganda, I actually thought, by the way, I'm surprised, I don't know, anyway. Naye mbadde nsuubira nti this time is the right time. Okulaga nti you care about your fellow Ugandan. Okulaga nti you care about your fellow Ugandan. Okulaga nti olina omutima ng'omuntu really. Right now, bannayuganda kye tulina okukola kiri bwe kiti. Let's take care of our own. Bwaba neighbor otomulinda kufa njala. Bw'oba olina kilo 10 gabako kilo 3. Kubanga these people that tubadde tulinda okujja tuyamba, they are not going to come. So please, let's take care of each other. Ate tweyongere n'okusaba. Bino ebintu bigenda kuggwa ate nga biwedde. Tetugenda kwerabira. Tubategedde n'emitima gyammwe tugitegedde. Because really it's about you. It's not about your country. It's not about the people that are starving. It's not about the health care. It's not about abantu abali mu ddwaliro abatalina na equipment. Abalwanyisa ekintu kye batategeera. Those are the people be bandiyongedde ne ssente. Be bandiwadde y'obuyambi oba ekyenjawulo. But nonsense, but doctors abali mu ddwaliro. How dare you give these people that are seated in their ACs minding abatambulira mu convoys abasirikale, they don't care. Like really? Kigambibwa nti parliament ya Uganda yakutte obukadde 22 newa buli mubaka mbwezo sente ziyambeko okulwanyisa senyiga omukambwe. Simanyi omubaka agenda kulwanyisa atya senyiga. Sinti nno sente ze tulina mu ggwanga zimala kuba n'essaawa eno emmere tennatuuka ku bantu abali obubi. Kati gwe wokwata essente noziwa omubaka ng'ate president yavayo n'agamba teri muntu ayina kugaba mmere. Nze ndowooza okusonda kuno kwe tubaddemu okusonda emmere y'abaavu biki ebyo sente zino ze bandizitadde ne zisobola okugula emmere emala buli munnayuganda okubanga alya mwene embeera kuba kati abantu tebakola. Ssaawa eno ka vidiyo ako kalabe owulire ku ndowooza Grace Nakimera nawe ombulire endowoozayo nti gw'okiraba otya kuba nange mu butuufu kyamaze enviiri ku mutwe ne ngamba iyi ensi eri mu kusonda naye ababaka bo balina budget gye beeyisirizaawo ey'enjawulo. It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics and of course Afcloud. Apo yojengama nijiteke ku simu obengo osobola okufuna amawulire gonna okuva wano ku final channel.